Lukoka kyagenda ddala mu maaso bassebo ne bannyaba abatulaba era bintu bingi nnyo bikyagenda mu maaso okubanga bijja kakati kino bino bimanya awo okutambuza ebigenda okukozesebwa mu kulonda kwatandise olunaku olw'eggulo chairman w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ng'awerekeddwako bakomishona abalala mukaaga nga basinziira ku warehouse ya electoral commission wano Ntinda baflaginze off ebikozesebwa mu kulonda okutandika okugenda mu districts 142 ate walina okubeera okulonda omulundi guno era batutegeezezza nti bino ebigenda okukozesebwa mu kulonda bigenda kuflagingibwa mu stage mu bibya ebyenjawulo bagenda kuflagingangako districts na districts okusinziira ku gyeziri okusinziira gyezikola ki gyeziri n'obukambwe dino obwa security obuyitirivu kakati mu bye batutegeezezzaako ekisooka omuntu agenda kwebuuza ebintu ebyo ebivudde ku electoral commission biragawa bigenda kuterekebwa ku bitebe bya electoral commission mu districts ezo gye bizikola ki gye bitwalibwa gye bigenda okuterekebwa ku bitebe bya electoral commission ku districts ez'enjawulo. Ekyokubiri omuntu agenda kubuuza obukuumi bw'ebintu bino tubonaabona n'obubbi bwa kalulu kala electoral commission wejjeeko ebigenda okukozesebwa okulondesa obireete waffe mu district ng'obudde bukyali. Ekisooka batutegeezezza nti nno security eri ku bintu bino okuva we byateereddwa ku warehouse nga bitambuzibwa okutwalibwa gye bitwalibwa bikuumibwa mu ngeri ey'obutiri nti tewali asobola bikola ki bikwatako. Omuntu omulala ayinza okwebuuza ebintu bino tebizzenga olwedde birimu okusalawo okulala nti ate bategeezezza nti ku lunaku olwo bantu 10 abanasooka mu kulonda ku ssaawa emu bagenda kubalagako nti temuli kintu eyo enteekateeka nayo weeri. So kakati singa ebintu bino byaba biri tampered actually nga tunagenda mu bintu ebya flagingiddwa off mulimu obukonge ballot papers bwemugenda okukozesa okulonda mulimu ne biometric machines ezigenda okukozesebwa kakati mu byateereddwa okugenda singa biometric machine ya polling station eno etaataaganyizibwa kitegeeza nti nno kuba biometric machines zaakolebwa ng'ekolaawo tesobola kukola walala. So kakati singa mwagala okusalasala amagezi eri mwagala okutaataaganya ebintu ekitegeeza nti mashini bw'ogibuzaawo oba bw'ogibaako w'ogiteeka kitegeeza polling station yawe webadde erina okubeera tebalina yakukozesa. So ebyo nabyo bintu bikulu nnyo bye tulina okuba nga tutunulira. So kakati otutegeeza nti tuba tusimbudde akalulu kaba kakola ki kaba katandise. Bannaddiini baavuddeyo baatugambye batya mu bufunze. Bannaddiini basinkanye nabo olunaku olw'eggulo era nga bogezaako okubeera nga bongera okututangaaza oba okutubuulira ku kulonda okugenda mu maaso oba okujja okusemberedde kwe tugendamu nga bongera essira okuliteeka kuffe abantu abalonzi nga ffe butya bwe tulina okubeera nga tweyisaamu. So bayise mu kibiina kyabwe ekya Interreligious Council of Uganda IRCU ne basinkana mu ebbaluwa yaabwe gye batambudde nayo nga mulimu ensonga mpitirivu nnyo. Mulimu okweyisa obulungi naddala mu kaseera kano ke tugendamu ak'okulonda emirembe mu ggwanga n'ebigendererwa ebirungi ebyokwekulaakulanya ng'omuntu. Ne boogera tusaba nti ng'omuntu tulekeraawo okubeera nga tutambuza personal interest ezigenda ate okutawaanya eggwanga oba omuntu omulala. So twegendereze mu bye tukola bongere sire kubeera ng'omuntu abeera sober all the time. Nti singa onooba toli soba ekintu kiyinza okuyitako nga naawe tokoze ki totegedde. So bye babadde bagezaako okubeera nga batutegeeza nti tubeere bulindaala tubeere ba mirembe tubeere nga tetukola ebyo bye batuganye kukola kuba essaawa yonna ekintu kisobola okukutuukako nga n'okulonda tekunnakola ki tekunnatuuka. Singa okulonda kuba kutuuse era tusigale nga tukuuma emirembe kubeera bingi ebijja okutuukawo. Oyinza okkakkana nga omukulembeze azzeeko nga tobitegedde na kubitegeera bakugamba bugambi
nga tewenyumiriza. So abo bannaddiini abannaffe abayita Religious Council bavuddeyo nga bagenda okuba nga tebalambika. Temukozesa busungu, wuliriza, manya eggwanga teritandise leero. Manya nti nno decision gy'ogenda okukola egenda kusalirawo eggwanga n'ebitundu eby'omu maaso. So toyanza okulambika bakitaffe mu Katonda. Era jjukira emabegako awo baava ne bafulumya ebbaluwa ku nsonga ya kalonde kakuume nga bagamba nti bo tebalaba nsonga lwaki omuntu abatakuuma kaki kalulu. Kale kakati olunaku olwe